ekintu ekikazi basikiriza kisikirize naye tofutuka bufutusi. Omukyalo omu yangamba nangamba nti zenalinga nti oba babbi batuyingiridde. Haleluya. Omusajja tanyiga kigambo tayogera takola kinze nawulira bulizi kirongo okugulu bwe. Abono munange bebami baffe abalungi babeeranga batujju but whatever the case we're still standing. Kati munange tunakola ki? Tulina kwebaza Katonda n'okumusaba abakyuse kubanza nzikiriza nti buli kimu nate kisoboka. Pastor Tom leero gwe mbaleetedde era nga azze n'obubaka obw'abaami weerayo ng'oli mwami bambi nkusaba n'obubaka tobuyitako vidiyo yonna giraba eggweko kuba buli kimu okyetaaga ku lw'obulungi bw'amaka go ku lw'obulungi bw'obulamu bwo ku lw'obulungi bwo. You need this video. Aina wagambidde wensinza okwagala ennyo abaami abagamba nti omukyala wakola ekintu ewaka bubeera buvunaanyizibwa bwe ng'omukyala. Mukwano nedda amaka gano mugalaba g'abaami. Nze nagamba omwami wange ne mugamba nti newembeera nga nina amafuta mu mmotoka yange nga eri full, nga temuli mafuta naye nga naawe kimanyi nina ssente, nina eddembe lyonna okusaba ssente z'amafuta. Yes, ngenda kugamba neetaagayo ssente z'amafuta era nga it's your right okumpa amafuta ago, naye ate bwe mba nkute ku ssente zange ne neegulira well and good, awo mba nkuyambye. Bwe nkwata ku ssente zange ne ngenda ne nsiba enviiri, mukwano gwange awo nja kuba nkuyambye. Ebyo abasajja tebabimanyi. Awo we mufunira respect. Kubanga nze we mtubeerawo mu maka naye nga buli kimu nkyekolera. Enviiri nja kuzeesibira, abaana bange maybe nja babeererawo mu bintu ebisinga, nzaalyo baliisa, nzaalyo bambaza, neeyambaza, neegulira ebizigo. Kati mbuulira wa wengenda okujja respect nti nina omusajja wa kabintu byonkolera nange ebigenda okumpa amaanyi. Sajja otekubanga oli mugabirizi nakyo kiwandiike gwogabirira amaka. Omukazi akuyambako obuyambi. Omanyi abakazi bakola batya? Bw'abanga omukazi omulekedde obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka, omukazi tajja kugula kawunga. Kankikubuulire, era bw'afunayo ssente oyinza okulaba nga azze ne apples n'emiyembe. Yayagala bintu birungi byereere, tajja kugula kawunga nti ayiye akawunga agagwe bw'okakola. Okiwulira? Naye gwe njagala osabe Katonda akuwa okugabirira. Enkoko empanga yeegabirira enkazi. Enkazi si yetakulira ensajja naawe. Haleluya. Era bwe tunaagenda eri mu kitanda ajja kusomesa ensajja eyo ze nagiyiga. Omanyi ze nakulira mu nkoko mu kyalo. Egenda neetakula enkazi yagigobye edda n'egaana n'egigoba n'egaana. Kakati kyekola ng'etakula wano ng'eyita ng'egiyita ng'ejja ng'erya mwana wange olumala okulya ng'egigamba kati galamira olidde emmere yange. Enkazi teyinza gaana ng'emaze okulya emmere yayo. Aleluya. Naye omukazi bw'abanga yagabirira waka n'obaako ky'omugamba oswadde. Kubanga tekyamutonderwamu, buli awulira bubi. N'asasula Land Road, n'agula amatooke, n'agula emmere, n'agula ennyama, n'obaako ky'omugamba, olabye ennaku. Amina. Nolwekyo ekigambo ekyo nakyo kiwandiika ekyo kisabe Katonda akubenga gwe mugabirizi. Abamu mwejjusa bye mwakola. Nze ngende bwereyo nenda bavubuka bagezi okukola ekintu nga bakola ebyekito. Akola ekyeyo nadda n'agula emmotoka BMW gy'atagenda kutikka kuleeta kuno. N'agula li TV neriringa ennyumba ennamba. Gy'obeera nti alirireeta eno alibwa mu nnyumba kyokka li TV lyakula liriwola. Haleluya. Kugamba nti olaba akola ebintu ebyekito. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda agenda kuwa omutima omukulu ng'olowooza bukulu. Oleme kwonoona myaka.
ate nga n'amagezi gakwesera. Katonda bw'akuwa amagezi ng'okyali mulenzi muto ogenda kulaakulana okamale bumazi. Abamu oyagala okutandika okukalukana naye ng'amaanyi tokyalina. Naye mukwano gwange olwali njagala osaba omutima omukulu oga Mukama nzigyamu obuto buno bwe mbaddemu bw'okoona ebiseera. Nteekamu omutima oguli makyuga omukulu, ntegeere ng'omuntu omukulu, musajja omukulu. Kati omusajja omukulu bw'omuwa miliyoni ez'ettaano asobola okuziyiyamu ekyamagezi. Waliwo obubanja buno obutaka bwe bagula bajjomaayi bwa miliyoni 3 obulyanga babugamba waki sikagulaako nenkateekamu sente zange. Naye omuvubuka omuto mugambe kagule aga no ebyo byabamwe byabakadde. Mukama yeebazibwe. Ntera okugamba abasitudenti wano ne mbagamba abalenzi nti abazadde bayinza okutaasa leke akalenzi ako kaveeko naye gw'olabanga abakotogera. Lwaki? Kubanga gw'olaba nti kyekituufu okusinziira ku mutima gwo ogw'ekito olaba nga kyokola kyekituufu. Kyokka bw'omala okukula kakoze olubuto ebyokusoma bigaayi obutasoma ne buluma obukulu ne wejjusa kale singa saayagala kalenzi kano, kale singa saakola bino, nga tekikyasoboka, too late. Naye gwe olina omukisa ogenda funa omutima omukulu ng'okyali wano tunawo. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Amiina. Kakati no Katonda n'amuwa omutima omugezigezi era musajja ono alina amagezi mangi nnyo singa osoma ebitabaawo byonna bye yakolanga. Engero ezo zonna yaziwandiika engero nga z'amagezi ng'atetenkanya nnyo kamera mu mazzi. Laba n'ekitabo ky'Okuva essula eya 31 Exodus. Abadde bakujeerega nti toli musajja olwali bagenda kulaba obusajja bwo. 31 olunyiri olusooka. Okuva 31 n'olunyiriri olusooka. Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleeri omwana wa Huli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda. Era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola. Okulowooza emirimu egy'amagezi. Okulowooza emirimu egy'amagezi. Ye Katonda nga tayagala bano basajja bali bagenda muzimbira yeekaalu nga tayagala bakafeerofeero kumala gamuzimbira. N'agamba mpisa omusajja Bezaleeri mujjuzizza omwoyo w'amagezi n'okutegeera n'omwoyo w'okuyiiya emirimu gy'amagezi. Njagala onaawe omwesabire olwaleero ng'osobola okutetenkanya emirimu egy'amagezi. Newaffe toyinza kubeera sitaaka ne bw'obanga omulimu tewagusoma Katonda asobola okukusomesa n'ogusinga neyagusoma. Haleluya. Oluusi tewasoma by'amasannyalaze ne Katonda asobola bikusomesa n'okanika amasannyalaze n'okusinga eyabisoma ekyambogo. Haleluya. Naye kati ffe otulaba wano twefummula ku kituuti twagendako mu kolegi yonna wangi ani abitusomesa? Mukama. Katonda takoma kukusomesa bya mwoyo byokka n'ebyomubiri agala abikusomesa mukwasa omwoyo muto gwagenda bikwasa. Kyala ne bwaba bwaddalu ne bwaba bwa busungu mwagale unconditionally. Eri laavu eri eya sweet eyinza okufeedinga naye sigala ng'omwagala nga Katonda bwe yakwagalira mu byonoono byo. Unconditionally mwagale nga bw'ali n'eddalu lye n'akajanja ke. Gamba ayi Mukama okuva olwaleero ompe omwoyo wo njagale mukyala wange nga bw'ali. Tofunanga ekirowoozo kyonna ate ekyokwagala okukyusaamu. Buga olukazi luntabye lunozo olukazi luntabye. Mwagalireyo gwe Katonda nga teyakutamwa. Omusobezza Katonda ebintu bingi nnyo. Lwaki teyakutamwa n'akuleka? Yakwagala. Bw'ati bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we. Ensi eyagalika omulina ababbi n'abasezi n'abenzi. Naawe bw'ofuuka omwana wa Katonda naawe mufaanane oyagale omuntu tewakubadde wa mpisa mbi omwagale. Kakati laavu yekyusa omuntu. Haleluya. Love motivates. Bw'ogenda okusabira omukyala ng'omukyayi Katonda takola kubanga obukyayi sitaani yakulimu.
naye bw'omwagala okwagala love is God katonda kwagala kati osaba nga ne katonda ali mu ggwe agenda kukyusa omuntu kyobola nti abaami bano bakyusibwa kubanga basooka ne baagalibwa abakyala baabwe omukyala n'amwagala n'akoma essaawa 9 ogw'ekiro olira n'asigala ng'amwagala n'amunaaza ebigere kati yagendanga okusaba nga Yesu amukyusa kubanga Yesu yali mukyala we naawe katonda kyagenda okukola olwaleero luno toziranga musajja manya mukazi wo haleluya era ebyo byosiibasiiba naddala mu abaweereza n'osiiba nnaku 2 n'oyongera 3 sooka omale okuteesa naye ng'osiiba leka kusalawo nze nasiibye ndeka nze nasiibye osiibira bwereere ng'eri waliyo akaaba amaziga haleluya sooka omale okutereeza laba abakolisa ekisooka manyi okwesiibisa ebitajja ne bwoliyambuka olusozi nomalayo ennaku 4 ngendo olese sobulaba nti ng'omanyi nti ogenda kusiiba ogenda kusiiba ku Mande zino ennaku 2 Saturday Sunday sooka weggwere omuleke muno ng'ateredde abakolesa ekisooka 7 oluyira 2 abakolinsa ekisooka essula 7 n'olunyiriri 2 naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga ne mukazi we ye na buli mukazi abeerenga ne musajja we ye omusajja asasulenga mukazi we ekyo ekimugwanira owulira olina okusasula oli ku bbanja lwaki bwe babagatta wano ogamba otya nkuwadde ebyange byonna eby'omusi n'ebyo tebikyali bibyo bya mukazi wabimuwa okitegeera era akubanja yogera wansi naye olunyiriri 3 omusajja asasulenga mukazi we ekyo kimugwanira era n'omukazi asasulenga bw'atyo omusajja omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we mukazi we yafuga omubiri tegukyali gugwo wagumuwa akajanja akakuwasisa kokalabe temummaŋŋananga wabula mpozzi nga mulagaanye ekiseera mulyoke mbeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu ate mulyoke mbeerenga wamu setaani alemenga okubakema olw'obuteziiza bwammwe nolwekyo temubangana okujjako nga mulagaanye ekiseera ekyokusiiba n'okusaba awo bwe buliringa okusaba n'okusiiba awo kale ekirala muweeyo kalabo obulabe obwo obukyusa nnyo abakyala bagonvu nnyo ne bwomukwata akamuli bwe kati ne bwogulira akantu akato tolinda binene bino mayumba mmotoka biki n'obuntu obutono obwo obubavuga nnyo muli bawuliranga baagalibwa baakaakana bulabe kowa musajja omukodo omukazi ajja kutamwa abeera abakazi bakyayira dde abasajja abakodo baakoko omuwaayo akagenda okuzza omukwano mukama yeebazibwe nnyo kale ebyo byonna byonna bigenda kubanga bimotivatinga baba bivuga omukyala okubeera nga yeeta ekirala musabire ki musabire alebe kukambwala omanyi naye bwe bakambwala manyi bamanyi nabo okukambwala nakambwalira nakambwala nasooka agamba atya sooka oteeke wano sente z'enviiri wano obwedda agamba sente z'enviiri nga ate akulira n'omyukira ddala amaaso wenna haleluya abakazi bageze nnyo akulina nakuzanyikiza n'amaaso ne gakumyuka n'omanya nti ayabulwedde naga nti sebo sooka oteeke wano sente z'enviiri ze tojja kumbonyabonya kakati kyobulaba nti naye asobola okukumalamu amaanyi oli saba omukyalo oyo agwemu olukaalikaali olwo mukama waffe yeebazibwe
abakazi balina babulira wana bamanyi nasaba ebintu nakanga omusajja awoza musajja wange talina maanyi naye nga yamuleetera ebyo abiyomberamu yewuyo yakukanga mwakatandika wategedde no landiroodi teyatugobye mu nyumba kakati bwogenda okutandika okuwolowooza ebyo amaanyi nga gagenda mwakatandika bwe muti sooka olinde mpulirayo ng'ababbi ebweru bawe ngenda kusaba Katonda akusumulule muki mu kuwandiika omusanvu. Waliwo omusanvu omuzaali amira nga ewamwe yonna abaana abalenzi ba musanvu bafunamu otwanyi tutono twakuzaala dakiika emu kine sekendi tewera nenkoko erwawo abirira ogwo nago musanvu newabawo omusanvu ogukoma mu kkubo moroka nesimbula n'amaanyi naye eba egiri yakashabuka ogwo nago musanvu guli awo newabaawo omusanvu ogwaganira ddala gwo nga gwakola ki gwagana terikavaayo akati omusanvu ogwo guba gwekika olusi baguloga naddala abakyala bwe mulina bwe mwalika asobola okuloga omusanvu wamuleka nowasa ono ng'olina oli asobola okuloga omusanvu naddala ng'okyamuloota wegerera nnyo ebigambo ebyo asobola okuloota omukazi era aba tayagala obeere bulungi na mukazi bulala naye whatever case Mukama agenda tusumulula tugenda ku byenejo olwaleero. Obudde bugenze tujja kuwa obujulizi naye abantu bangi Mukama Katonda abasumudde mu kintu ekyo kikimu kiraga obutali busajja era ng'ebintu byaganye emisana nolyoka omugamba gwe ngolera engoye zange naawe obudde bumpiseeku ng'agamba ati naawe oli musajja gwe ng'omutwe guddawo wansi.